kale tweyanze mwe bali nnyo mwe bali ddala batulaba gye musinze kubanga ate mutulengera kaswete biri birungi ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo nze Jamal tuli ku Kozrin Furniture of course tuli ku head office ene kitukutwe wamu ne director Mulangira kaswete biri bulungi nnyo abatugoberera yonna mwe bali nnyo mwe bali ddala yatusuubiza promotion mwe abampuliriza ku record radio mugenda wangulanga essente ezabuliwo ekitugenda beera buli lwakutaano mugenda kuwangula essente nga zaabuliwo buli lwakutaano nga bawa ssente omanye okubanga oyingidde ka weekend ng'olina ssente ku ssimu ekyo kirala so gwe just kwogera bwogezi nti kozi nesangibwa wano kozi nekola kino kozi nekola kino eri wano ne wano mujja bba mumaliriza nsaba obuuze ku bannayuganda batulaba mwenna baganda baffe abali ku mukutu omunene big brother twesiimye nnyo okubanga ffe bemwadde omukisa ate kana akamyufu executive function chairs function chairs zirina mu kala zizonna ze baweetaaza ate omutogafu ogulaba bwebutobegubeera mpaka bwebutobeguli kituufu mulina mu kala zonna tugulina mu kala zonna gwe twabuulizi kala gye weetaaga bungi bumukiba weetaaga nga ffe tufulumya twakoma episode eri eyaliwo twali tukomye nga actually twali twagala kwogera ku bannayuganda abaana okusinga bannyinaffe bakadaama okusinga naye basekadaama kitono basekadaama be balenzi bakadaama be bawala naye okusingira ddala bakadaama abagenda mu biyumba waliwo abaana abatoloka abamu ne bafuna emirembe naye namba esinga 80% o 90% efuna obuzibu nga bavudde kampani we yamuteeka n'agenda ewalala Mulangira ozze obyogera nnyo mu episodes zaffe ezisinga nti okugenda ebweru omuntu n'agenda ebweru asigadde wano asinga naye ne bali abantu abali ebweru babanaffe abali ebweru bakugamba nnyo gwe nayogerako naye nagamba olaba mu kiyumba oyinza okufuna emitwalo 9 oba 8 n'omala otoloka bwoti n'ogenda awantu bano n'akusaasira funa emiliyoni ezo ate abo bebasinga ebizibu naye abali ebweru kakati wabeera wano nga sindagenda mu kiyumba nsooka kunoonya guno ono gwaŋŋambye bwentoloka gugenda ekkola lwaki ngenda mu kiyumba nga guno bwe guli tulaba nti oluusi abantu ebiseera ebisinga badda mu kyasiza ate ne bazizanyira mu kugamba ate ku bizibu n'ayongerako ebizibu ate yagenda okukola ate ne weeyongera bizibuira kuba abaana abo balina ebintu bibiri ndabye bulijjo ebiseera ebisinga babakwata either babatta babasiba bafuna obuzibu gye babeera bagenze nze kye nalirowoozezza bannyinaffe ne baganda baffe bakadaama ne basekadaama bifo kuyingira kiyumba sooka ogezeeko bano bajja okunona okukubba bakutwale gye bakugamba okugenda basooke bakutwale bwe bafiiringa mu kiyumba gy'oli oli bulungi totoloka singa nga tonnagenda mu kiyumba munda kukolayo bano abajja okugamba nti bwe tukutolosaayo gye tukutwala waliyo eniyo sooka ogezeeko kwegyo kwebyo ebibozibozi kwebiri ku TikTok social media kona mu binyumya mugambe gundi yatoloka mu kiyumba nino omusajja wange yafuna kyene nze musooke mumutwale nga tonnagenda mu kiyumba nga oviire ddala wano sweti ng'ogenze wabweru kola wabweru kati bwe bigaana n'ogenda mu kiyumba ate togezesa sigalayo ogumiikirize singa obanga embeera gy'oli munungi ekizibu kye tulina bano abasajja bano abakampala batwala abaana tebababulira mazima n'okulonda tebalondoolamu tebababulira mazima nti tugenze kubatunda baba bagenze batunda mulaba okwata miliyoni ze 8 10 n'azibawa ayagala muddu buli buddu si mulimu gwa mirembe gwa kyeyagalire buddu kati ono namusasula emitwalo 9 namusasula emitwalo naye nga Uganda yamugulayo obukadde bukadde 10 kakati obuzibu bano abakampani bwe balina kwe kubanga tebaddamu kufuna connection n'abaana abo mu budde so baalisigadde nga balondoola abaana bano gye twamugaba tukozini fanika omwana ono ali bulungi akola emirimu gye mutambulira obulamu basigala nga babalondola abaana abo baali baddeyo wabbo tebalina buzibu ku mitwalo gyabwe 8 kakadde 9 gye bafuna bo bakola
naye kampani tebalondoola wadde ati bwe bakolera kizibu kale amala okufuna obuzibu ne bwe bakolera kampani tebalondoola kufaayo okulaba omwana yafuna obuzibu tumuyambye tutya gundi gyali bulungi kuolaba bulabi butambi nga buyitiŋŋana bannange nze gyendi nze ndi bubi mane munyambe nalwala nina muwala gwe nalaba awe yali awo yawandiika n'agamba nalwala kampani tenfaako tendi naye kampani yagyogera erinnya era babazoogera tebasokerako okukola kampani yagyogera erinnya n'agamba naye tebantwala mu ddwaliro mukama wange mukolera tamanyi nti ndi mulwadde mugamba ndi mulwadde tantwala mu ddwaliro yakimanyi yagula muddu we yamuleeta kujja kukola kati awo yali badde omwangu w'okuyamulangira abantu abo tebalina amuwadde ak'obuntu abo abawalabu kuba abaana basinga abakaayana babeera nnyo mu buwalabu eyo mu Saudi abantu abo baayonooneka okuviira ddala ku bujjajjaabwe bo bakulaba bamanyi omuddugavu muddu we tatulako nawo nalowooza nti omuddugavu bo baakulaba kimanyi nti omuddugavu muddu we ate kirabika amateeka agabo agafuga abantu bano gakyali mazibu bakiri kugali amakadde so bali badde bagakyusa n'amateeka w'amateeka gasobola okwevalinga ku mukozi omukozi ne bajjawo kiri kye balowooza nti abeera muddu naye okifunanga muntu nga kyandiyambye abaana baganda bafa buveerayo nga beeyagala nzizeyo ku baganda bato oyingidde ekiyumba otandise okukola tolina mutawaana gwonna na mukamaawe ekikunayiza ebiri ebweru eyo mufuna mutya mukola mutya kiki munakubidde anti wakwata peni nosayininga nti nza okukola emyaka ebiri nkolera gondi ekyoba okyerabidde anti akugambye waayo kiri kiti eno nfuna millions 2 wano oli ofuna 9 okimanyi nti okukuuma enkofu ewaka ng'ogijje mu siko omanyi magezi gosala kugikumirawo ewaka kugisuula mayinja matu ebeere nga tewulira biri bwe bali batebakoze ekyo bagenda kisigala nga babonaabona n'abaana abafeera babalimbalira kubadde agenda okutuuka ebweru nga tewali wasula tewali atolera amaze ova eri tayo poliisi emunoonya simanyi waliwo ngaolwo obulamu bukyankalanya ate katono agenze kuddayo ku ziro kafunawo kaalya kakajjeewa alina kulya kuyabane gye bamuyambyeko olulwama ate buba bukyuse wabagenze kusuula ndala nze ndowooza banjerekereza ne betawuliriza nnyo biri bwereere yes kirungi omuntu okukyusa obulamu naye bwoba okkiriza nosayininga emyaka egi ng'oli bulungi wookola talina buti waleetowuliriza bifa bwebi kireka kyekasaba ekyokubiri okufuba okulaba nga kale kati balina gurupu whatsapp gurupu ezibagatta bakadaama abo kweziri ku social media okwo tebavaako zitambula mpitirivu ekiro kyona kyo kibayambye nnyo 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 kubanga basobola okusaasaanya amawulire mu bwangu okutuuka ku bantu abalala naye kampani ziveeyo zibeere n'ekitazimenti gye zaatwala abaana bano babeere nga basobola okubawuliriza mu bwangu ddala bwe kiba kyetagisa kukolagana ne babaguza abantu bagezeeko kyusa ku mateeka bagagonzeemukko abaana babeere nga bayambibwa mu budde singa bafuna bano tewali mateeka gabakwatako bano bakaba kampani gavumenti tesobola bakuvaayo kubanga ndabye abaana bangi abalaajana nayogera kampani naye kampani nesigala ngaekola waliyo omu basobola okukola kampani eyo waliyo kampani eyo gyowulira nga yakimbulwa oba nga yajja baana era kampani zaabwe z'abanene tebabagambako kati olwo babagambako olaba ajja nasenda eka 2 nga ziriko abantu abataka wansi wa 10,000 naye nga yali ogwo gavumenti etatunuulira bungi bw'abantu bameka bagenda okubonaabona ono abonyaabonya ali ogwo asenze 10,000 gavumenti tatunuulira ate atunuulira abali ebweru mwana wa tata yakola kampani etwala abantu beeru ayona sente totunuulira eyo so birimu kyekubiira batuvaako tukola byetwagala nabo bakola byebaagala buli omu ali mu ndobo ayiringitira gy'asanze Bobi alina be yajjayo kabaali balaajanira eyo naye wasigalayo abalala bebaayi anti ajjayo ate bebaddayo biri vice versa bali obubi bavaayo abalowooza nti basinga obulungi ne baddayo tewali lunaku ennyonyi entebe lwetasitula ng'eriko bakadaama teruliyo bwe bayagala okukakasa nti bagenda buli lunaku gendawo ne kati opaakinga olabe bagenda buli lunaku ate mu bungi bafuna eggwanga wabula ekyo ekintu gavumenti yaffe njinenya nnyo
nnyo nginenyeza awantu awo nti tevuddeeyo kuyamba abantu nga ffe basobola kutaakiriza ku bulumi obwo naye nga twalibadde ffe tusobola okutaakirizaako batuyita kutwe twaleese ez'emyoga ne batwala ekyenjojo ne bagabana ezo ne zivaawo baleeta simanyi paration models ezize tuwulira mpule tumene gye bazigabira nate mwabayinawe muyinza oziteeka ne mulagawo batuyitako buyise kizuulizi kiyita mu bbanga muli bagezi mwe netujja basobole bali bwe batayita bagezi bo bakifuna ate bazifuna babeyambisa kubabbira kale ogenda kubabuuza bye baziwaga nabo tebabalina tebabalina nze nalaba minisita wano ng'ayogera agamba nti gavumenti yateeka ssente mu banka biliyoni simanyi oba zaali 2 ezigenda okuyamba ku bantu abaagwa bizinesi ezakolapusinga mu covid baabo bangi essimu nenzikuwaata butereevu naziwandiika nenzikubayo basindika mu mabanka bw'otuuka mu mabanka bakugamba ekiro omukyali yannyonnyola yaŋŋamba mwami Kimbugwe ssente zomuva ozaagala gavumenti yaziteeka mu banka genda mu Centenary genda mu Stanbic genda yamenyera banka nga 4 gavumenti bwe yateeka ssente ogezaako okugendayo anti ate ababanka babagamba bawola zaabo era banka ezo ssente yazituulira bwe ewola zaabwe ezaabwe webanga eri 20% eza gavumenti zaalibadde 5% tebaziwaayo banka esigala egaba zaayo kuga ebintu bya wano byonna bifu oyo minisita yajja ku leediyo ku CBS n'ayogera nnyo abantu banka twasaddeko ekifuba ziwa abantu ssente nze nakuba wuwe mu ofiisi ye direct omukyala yansindika mu banka gye bazituma edda ekyo nkukivaako n'obivaako ezo ziri awo tetumanyi bakyabazifuna oba zikyaliyo naye nga zaayisibwa covid nga yakaggwa gavumenti emaze oteeka ssente ezo mu mabanka minisita yakyogera nga ndaba kuwa obumbi 2 nga bwakuzuukusa bizinesi ezaafa mu covid ate nga zali kisobola okuyambako naye teri amanyi gye zaalaga banka zizirina ye minisita agamba banka zizirina bagezezaako okugala banka mu banka yali yateekawo amateeka gaali mangi nnyo okwegabira ssente kibiki bagezeeko zikkakkanya ntwakiko zaalema gwe manyi eri azijjeeyo bwe nali nzigobako nabo bonna bagamba batugamba zaffe banka egamba zaffe banka beyagalako banka ekugamba kibabuze kwewola ssente tukuwa zaffe banka erina neraliko okusaba byosinga ne 20%. Big Brother Uganda kwe tuli sajja ebintu bye nsajja ono lwakuba tetayagala nnyo byabufuzi naye nandibadde mutwalako ku ndaba gyalabamu simanyi gwe bw'okiraba oli wa ddembe okugenda mu bokisi eyo noteekamu komenti yo mpolampola mulangire kale kitegeeza akasente ako abantu baali bangi nga kiri mu Kampala oba generally mu Uganda yonna sente baziwa gwanga Uganda nga zigenda kuyamba ku bantu abalina bizinesi ezakola kusinga mu covid kyekyatekesayo ne babamma byazikuwa ebimu batulooza n'okweza gavumenti eno eri naye minisita omulamba asobola okubeera ku rediyo n'okirumiriza nebyo bituufu naye byonna bibimu ku bintu betuyita bamafias abali mu gavumenti nga yo tuyinza okusanga nga President Museveni akimanyi yakiisa nokiisa n'asayininga nekigwa mu mikono gy'abamafia kitasobola kuva tekweyongerayo nezifiira awo era netusirika nga bannayuganda netukivaako kyova olaba kyekiri kyenzeyo negamba muganda wange jamaani abaana bano batuule wansi omuganda agamba akejja okunaku kemanya gavumenti yatuvaako tukkiriza gwe nga gwe otandise naki kikyolowooza nze nkugambye miliyoni 600 zigenda kufiira mu busubuzibu bwe nolabye nga zifa nkumbi Masaka nagenze kulima nakubeera kuba bwe mba nina ettooke nina ebijanjaalo nina obuwunga nimye entula bijanjaalo kinyeebwa weekiri enkoko nzirina nunze embuzi nja kukigalira okulya kasita okukigalira abaana bano bembadde ntwala okusoma nga mbateeka amasomero ga bbeeyi babere bulungi nja kuba sikyasobola
bajja kudda mu gana abagaliwo mbayigiriza obulimi n'obulunzi. Gavumenti erigenda okujja otuteekako omusolo eno at least nga tulya n'okunywa nga tunywa negira emirimu gy'obusuubuzi giriddawo gigenda kufa complete. kuba tebayambira ate okubawaayoko kasente kati just nga wogamba emyoga oba neoyitamu abo abantu ne bajja nti kati Kimbugwe bamuwaddeyoko esente bwe ziti bamukoledde bamuyambeko ku factory Kimbugwe kikyobadde osobola okukola nsobola kino bwe kinne bwe kankuweeyo ekintu ekirala. URA tugamba yakoze okunoonyereza ku kampani mu Uganda ezaakolanga amagoba wakati w'emiliyoni 10 ne 15 zaali kampani 11 zaagwa zaasigadde mukaaga. Zaagwa zaasigadde mukaaga 6. Kakati bwe ziba nga ziri zonna 124 zaasaanawo gwe gavumenti onoonyereza ki ekyazitwala? Era abantu abakoleranga kampani ezo baddawa bali luddawa bali kuki? Era gavumenti n'otazuukuka kulaba nti eggwanga likiridde liri mu nnyanga ligenda libibbira. Lwaki tufune bassekadaama ne bakadaama ng'awulira buli kanaku nga bakuba 2 yeyo keddusiza abaana bagikoye kitekyalina mirembe. Mulangira wakoze furniture Mwami Museveni tabafaako yabasuulawo yatuvaako kikulu jjajja mwami twamwagala nnyo naye ndowooza era omwana yenna gy'okoma mubiyibita n'omukola ekyejo abeera waati egyo. Jjajja mwami yatuvaako. Jjajja mwami kati yakwata faamu n'agigula emisege ne giyingira girya biri munda mpaka lwe binaggwamu ndowooza alyoka asiba emisege gye yabiragira Mwami Museveni yakwata faamu yali ensibe ekikomera naggulawo emisege wabaawo emisege gye ne giyingira yali agimanyi negiyingira netandika okulya buli ekiri mu faamu. Agobera lugero lw'Abaganda azaala ekibi akiwongera negirya nga girya kyezisanze naye nga wegituuse nakyo kigenda tandika kwerya. Ye Uganda gye tulimu kati emisege gigenda tandika kwerya. Bwaggalawo n'atandika ogisunsula gijjamu kisobola okutereeza eggwanga yasobola osigala ng'omanya ekimusibidde waali gigira girya gigenda kutulya mpaka busomyo. Munnayuganda akola eki? Munnayuganda tulina kwebeereramu. Nzirayo ku kiri kye nakugambye nti gwe sooka omanye nze Jamali nzaani era ki kye neetaaga. Bw'ona akimanyi ogenda kubeera mu nsi eno. Eno ensi tekyali muntu alumirirwa munne eri. Buli muntu olina kwerumirira gwe wekka na famire yo. Bw'ona ategeera ky'oli ojja kukyusa obulamu gwe. Nze nkubuulidde by'osobola okukola okutandikirako kyusa obulamu. Omwana yatandika n'embaata mmeka? 3. Empange emu mmeka ziri? Olwaluza lumu yafuna 39. Nze yanguzizzaako feeya 2 nga emitwalo 6 ne munyigiriza ne muwa 10. Mbaata nnyo. Singa abatatunze n'agaziya ebiyumba n'ayongerako mu mbaata ze za 42 abeerawo. Kuba byonna byakula ate bwakubula engeri gy'abikuzizzaamu yeewuunyisa. Yeŋŋambe wiiki zino 2 ezisooka olina ogiteeka mu katimba nga tozigulira. Giteremu amazzi nga mampimpi osobola okuwugira kuba obulamu bw'embaata mazzi kuwuga. Bwesobola okuwugira fero wezinywera oziriise ku kyalo. Gitya ne pireti ng'ate bw'erya pireti wano nga nto esituka nnyo. Esitukira ku sipiidi. Kati nze twaleese yaggamba nto tebanaba na kuzizza nako naye enkulu kati sayizi eziriko. Ekuze. Ekuze. Mama nalabye kati mama ndowooza amaanyi. Tunaalunda mbaata. Gwe nkuwadde kyakulabirako. Tumula genda mu bunye. Bingi genda mu nkoko. Nina omwami gwe mmanyi. Omwami wa Big Pig. Namukyaleko ku kifo kye Masaka ku Nana Hotel Erukaya.
Yenyumiza story mbize zo zitambala okukola kyo kutuuka wali simugagga avuga mpenko neliko na linnya lye Big Pig yeyitomu bangi mukulu bitatula ine ntemu egula milioni 8 nabiwulira eka mamata lita 10 kwaga ngamba erya bichi bintu gye biri wane ate Uganda bwana jabalu kino kanchi kugambe nga kyama enda twakulanga tumanyi nti omulimu ye mwavu oba yatategeera kati ate omugagga ye mulimu mulimi yasinga obugagga tewali mugagga tali mulimu yeah taliwo buli mugagga essaawa zino twogenda mulimi mulunzi kubulireyo omuntu omu Muzeeyi Kabushenge mumanyi enkumbi Muzeeyi Kabushenge takyamanyi musuubuzi ekifo kye yalimu tomanyi pressure gye yali alina yafuna pressure nga akalango k'okulijesalinga ekibiina kye bayita nuupu kayise mu mawulire nga tategedde nti kafuluma enze n'okuba nga kyekyamusibisaako n'engugu ye mpaka mu kyalo naye agenda okusiba engugu eyo okugenda ng'alina emmwanyi ye yateeka mu gisipa enkola zifukirira zinyirira zitiba ensuku zikola biki Kabushenge talina nnaku alya ku mmwanyi be bantu bensobola okuwa ng'ekyokulabirako nti alina ekifo nga kirungi kifunamu ssente nnyingi naye yayongerako obulimi batuusa ogenda okumukiguukula okumutwala ng'eri ali bulungi besiye kala nagenda omugoba mu nnimiro ze gwe muganda wange ekikugaana kukeera ku makya n'osimbwa buli kanako ebikolo by'emmwanyi 5 ofiirwaki oba ng'olina akataka mu kyalo nga gyekali tuyanzenge kozini furniture musajja abeerawo alina obugambo bwe alina obugambo bwe naye tebuli political era ebyobufuzi ye tabiriimu wabula akaaba nnyira asaba gavumenti ebayambe munoonyereze ku basajja nga bano waliwo abasajja bange abangoberera kimanyi gye bali waliyo abandaba waliyo abangoberera naye abasajja bano mubanoonyerezeeko omanyi alina abaana eyo bayigiriza okubajja akutegeeza nti omwana asasula miliyoni n'amala wano emyezi 3 ng'alya yeebaka asula ayiga agenda okufuluma shwi ng'atandika wali workshop ye nga kugamba ng'omwana ali bulungi aba asingira ddala omwana oli yakwata emiliyoni 3 oba 5 n'agenda e Dubai n'akola ate bannaffe oba oli awo ensi eyonoonese n'abeera nga babakwatirewo bukwatizi koziri nsaba osibule Bannayuganda kano ke katalekeka nja kubasaba mukkirize ensi yaffe nekiyatabuka ate si nsi yaffe yokka ndowooza ensi yonna n'abasajja benkolagana nabo ebweru ebyo bakugamba nti ebyenfuna tebikyali stable nga byebyali byayonooneka kitegeeza ffe ate abawejjere b'e Uganda byonoonekebwa kuba ffe tetulina mwasimu n'abaali badde batuyambako batusuula busuuzi ate nga bakikola mu bugenderevu nze kyembasaba mukkirize tudde ku ground tuddemu tuzimbe obujjajja bwaffe nga tutandikidde wansi ku bintu ebitono ffe nga ffe bye tulina wadde ekyokulabirako buli kanaku funa ebikolo by'emmwanyi 5 mmwanyi tevunda enkumbi terimba ojja genda okumalamu omwaka ng'emmwanyi zosingisobola okutwala mu myaka emirala 10 ng'oli bulungi naye nga wakikola mu bulumi kunyiiga tubaagala nnyo bantu baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi
Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 96 ne nooti 7 nooti 39 57. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings. Oba oyagala kusanyusa abafamire yo. Weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 8 79 88 54 ne nooti 774 66 93 79. Pizza Origin tulya kyaddala.